Yes mukasi akantu olekedde kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma gyokoma nono mbadyawo naleta olwobugole buntuka omwanono nayiwawo mubwakibwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kane mukanabiri mwana gujja kunzita kane mukanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba Meru tweyanziza nnyo tweyanziige webale nnyo webalire ddala mukwano tweyanziza n'abalala bambi mutusaasire mutuyambe mututeereko n'atuteerako 5 2 omutwalo 5 zonna tuzaaniriza. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today.
whichever way you got it first. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba Joan atuwaddeyo 15,000 twenza nnyo Joan mwongere obugalo Joan yes waliwo n'omulala gwe twayogeddeko abamuyitaani yes Miss Mary Namata yatuwaddeyo 5,000 tweyanzizza nnyo ddala ne Miss Solome yatuwaddeyo 1,000 tweyanzizza nnyo ne Kalo yatuwaddeyo 2,000 mubakubereko mu ngalo ez'amaanyi. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Rahima Ndibasa. Okay, Miss Rahima Ndibasa tweyanzizza nnyo atuwaddeyo 1,000 engalo ez'amaanyi. Banange tweyanzizza nnyo gana amazina ge mulaba banange gatuwesa ssente. Era bwe basanyuka nga batuweereza ku ssente tuli mu kunoonya ssente z'omuzimbi mpaka nge abaze ennyumba za Reba okuzimba ennyumba mpaka ng'ewedde $3.5 wenjogera tubuzayo $3.7 yes tubale $3.17 mu 15,000 otherwise abakatuwayo mwebale nnyo mwebalire ddala ate atukyeyongera okubasanyusa yes mutuwe ku ssente so abaana abato tubagala mu kamera please go this side mwagala te bajjeko ogundi mugende waka enkya kusoma tweyanzizza nnyo abato mugende enkya kusoma yes so online friends mwenna abaliwo tubeyanzizza nnyo tugenda mu maaso entertainment nga mwetuwa ku ssente yes ani asembyeyo Ndibasa Emma Ndibasa asembyeyo tumweyanzizza nnyo ddala obugalo kale katugende mu maaso. Mama ne taata ye mulenzi wange ono gwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa kukalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleta ndalimba
kusembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange ngiteekemu n'akajenja abadde bewanga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu mulaba Ani? Peras. Miss Peras, eh? Okay, Miss Peras atuwaddeyo 13. Banenge tweyanziza nnyo mukubereko mbugalo. Tweyanze mutapinge screen. Thank you so much. Abakatwako. Miss Peras 13. Trust tweyanziza nnyo tweyanziza. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za ddwiro munono muliro okugalo ne kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tomusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo omuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe ow'ennugwa kimire kawakoze ne ku mbere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole Katonda bwakuwa kamala ennume baliwo abazaalira ekkula zengawo omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole Katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayi ngenze
wabula nnina sikubino byokola mwana wannina byotunula byankuba wabula nnina sikubino byokola mwana wannina byotunula byankuba mujja munyambe mumbulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right Daddy Fasiti Bone Mr. Lecturer bisobedde muntase wabula nnina sikubino byokola mwana wannina byotunula byankuba wabula nnina sikubino byokola mwana wannina byotunula byankuba wabula nnina sikubino byokola mwana wannina byotunula byankuba wabula nnina sikubino byokola mwana wannina byotunula byankuba. Remember where you got it from. obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate